Hassan oli otya? Jeri baba. Agamba atya Senior B. DJ waffe selector waffe. Yali DJ gwe twali kujja kwa sigala kuba selector. Ati kyotakoze. Bana ono getulira bita DJ Hassan. DJ Hassan ono ye DJ Hassan nze nga nyingiro wa DJ erinya DJ Hassan gwe nasoko okumanya lwakuba kati ba DJ Hassan balinga bulolo. Alinga bulolo nete bawuli kati bamanyiddwa. Kito. Kwe gamba industry ya feno toloza yo buli averi yaloza buli kimwaja kigwamu wawuli yambu waliyo Senior B. Naloza Senior B kasajja ane kanengere neita Senior A. Ukitegeera? Nti bimwanguyize. Mwanguyize. Naye ani akutegeera biki byokoze. Industry eno Senior abantu kye batamanyi. Abantu bo bagera ne bajja mu industry ne baloza byangu. Then ya kutoba music. Asa nikade buli wentola nawe. Mbasi manyina wao wakutana. Zano kati zina bakankwebaza nokwebaza pakati kuno gwa mukisa gwako biri ndoza ngadi ku body. Ndina ku live ni ku kamera. Neze bya kamera bya nema. Ya kamera bya nema muganda wange. Era kamera je nasemba era je nasoka ko yali East African TV. Inakolanga mu ne Bush Baby wo mujuke ebisere. Bulonji nnyo. Bulonji nnyo. Ego aliyo tandise ebidongo ebisere. Bush Baby yatukova ku East Africa nga sinaba tani nali tali karaoke oyavirayo nga ndi mu karaoke nkujjukira kuba nayo bisere ebyo kujjukira siza kwera biranze yana mbadde byoga ku kya industry eno bana abaana omasini yalo omulimu gwaffe gwengiriddwa munyo abantu bangi nnyo abatategerekeka ne bagwonoona kyovola ffe abamu twasigala tutuule butuuzi tukole birala nesigamba buno tuba twagwa oba tulina okukolera wangi naye kati nga mu ntebe ogera notulamu nga badijje bangi bana bayitirivu avudde ku ssomero n'agula laptop dijje afunye akuuma yumaso bigulya babimugulidde dijje neweebuuza bawadde akalimu ku library dijje neweebuuza gweogenda kukola mulimu ki kati ekyatuyamba ffe twakola dda byali byetaagisa okukolebwa gamba Katonda kwatirako nomano ga kanchite nonye ekirala n'abaana bano tubaleka tugaka bagende mu maaso bakolesa. Asa ni wayigooti ebidongo bino kuba abaana basinga jjabuzi na laptop ke nafuna mulimu. Si byangu kuba kojokera gwe tutugomyanga ku Sidi wali baba kati ate sigeyo giraba muganda wange kati owa computer oba laptop eze tukozesa mwesibe bbiri mbwaliyo ebyuma ebirala ebijja mu maaso nga 5 ekituufu kuba ffe omulembe gwe twatandikirako gwali gwa tape wakuba ku tape compact wakuba compact ate ng'okuba deke nnya Hassan deke nnya ate ng'olina otambula ne solo tape by then ne pencil solo tape ng'akola ki solo tape yagatta olutambi olimba olw'okutula bwe ruti nga olagamba buli skippings olina osiba manga mu dakika 2 nga yeri ekyakuba sekendi zaawe nyawo zitsewo oluyimba olulala okakasi tebyali byangu muganda wange era mbalabira ddala bano nga basaaga peni gye wafumitangamu n'ogira wooti compact yeeno wekayulika akatambi olina okukayunga booti omala okukayunga teekamu penso weetoolooza mu dakiika ntono nnyo deke zaabanga nnya wano waliwo neno waliwo naye ng'olina omumaaso tewali bya piiki nze bya piiki mbiwuliridde kati mu Sidi tebyali osimanyi kati BPM simanyi ffe tumanyi kwata lutambi ku lutambi bwenzijjukira bw'oyogera ku teepu batutwalangako ku Mugagaleesa naye ng'omusajja ategula hiiti zokka tewabambu ate luno lumakingana luli BPM tempo tebiriwo yategulanga hit nga wawulira ekinyanya ky'abasajja science yali awo gonna lisitategeera ng'omusajja anyola bwati tepu bwati n'agamba kati luli awo BPM yammwe nga nzinawo gonaga nti okebera mu Sidi baaga noga Sidi gyenjagala yeeno kati ye yanyolanga n'alaba akawuzi n'agamba kati luli awo bannanga agenda oteeka mu bwati nga lwe luliwo nati kati walulabiranga omanya ennyimba z'okuyo twalabiranga ku teepu teepu ebangako side ne side kubako ennyimba 6 kituufu kati we lwazanyiranga
walinga nga wona alaba amazzi gano ge tuliko weda wosoka no ku lukalu gabanga nga galaba gachali matono notuuka wakati nga gagenda geyongera kale ndala notuuka ku lukalu eringa kazinga gagagulini kati bwe lutambirwa teepo olwo nga teepo oba ogikubye olwimba luli olutegerera ejjamu kakalakala akamyufu anomayo pulipuli kyalaka abaddaawo oyo pulipuli kyabaddaawo kati nga ate tolina kweyabya ne kaguno tulamba n'okulamba busooteepo bwo nga butuyamba okulamba okakwata katono nnyo we kati okateekako nomanya nti akawuzi we katuuka n'olya ng'esikatiddemu omanye keekubamu ne keekwata omanya oluyimba era ng'olumanya bwe naanyolamu mirundi 10 naleeta kala ya guliini oba ya guliini omanya oli hot misira naye ng'omusajja tukuba disiko paka kuwulira bubi twagikuba disiko era awe twayawukanya ajjukira ebiseera ebyo nali kumuzinga paka wenkulidde Entebbe era Entebbe bannaye oba bali e Kampala eyo bali kuki Entebbe has the biggest artists the biggest DJs buli kyakabi kyonna kiva muno naye abaana baganya okukuuma talenti zaabwe zitambule vairo besibira mu kifo eki n'owuli ab'Entebbe basigedde mu Ntebbe n'owuli ab'omu Kampala international Kampala international ebeera Makindi obadde okimanyi nti nno kati nganza agezezaako okuvaako mu Ntebbe neneyongerayo ate nfuna ate negativity enyinyonyo okuva mu Ntebbe wennyini ewaka nga ate balwanyisa ate nze agenza okurepresentinga man Entebbe tosobola vaayo Entebbe waka boza wakipita mwezi ali mu nalemeddemu eyo Kampala teri makulu bayira wano wetutudde eno Goretti Pizzeria utunula wali mu maaso eyo wali amaato ga Peter Miles bayita batya Sailing Club yaman no botanical bote ezimu kuziri ndowooza z'amalini mayini biki naye Hassan banna sibya twebererako eno mu mazzi nitugana kampuni ekutuzi naye so industry abaana bano bagyonoonye sina kati olaba ekitukozesa bino ebintu okubanga Entebbe tumanyi oba okozeeko ekintu kati twakuzibwa n'abo basajja abali abakadde ba Empolando abo ba Shanks DVD kabe bali awo bali bamutanga Shadow Angels by those days Roger Mugisha naye nga twegomba embeera zaabwe nga balina ebintu bye batuyigiriza naye nga ffe tubiteeka mu mutwe nga kyaggamba kyolina okukwata kuba twakula tuzinga waya ezo nga gamba zinga waya eyo gagamba jangu ntegekera teepu zange ezo oyiza otegeka kakesi kava wano mpaka wano nga kateepu zo kazuka nga kajjudde weka naye nga teepu ng'okulamba kuliko bulu yero nga wolava kati ga politics bibiri kati wekwali nga gonde zaffe ebiseera naye nga abasajja bakuyigiriza naye nga woba osaayo omwoyo nga tuli kyolo yakikola era kyova olaba twafuna obugumikiza netugumikiza tugamba industry eno naffe tuli mu kigundi nga kyekimu ekyabwe ekigaali kyabwe ekyo kula birekewo omulala naye atandikira kuba kati ffe ekitufuula mbuno tuyinza okubeera ne bagwamu ebigambo byotebisobola mu industry naye kati ogenda mumanyiko otya gwe DJ ng'oli mu Ntebbe tovaamu tambula funa kagigi genda ku mu Afrika muno tambula ensi genda ke Rwanda genda ke Kenya ne oba wano mu region zaffe genda ku side z'eggulu nonya ku mikwano egyo bajja mikwano ogifuna ate ne wookoledde kina kye kigattako erinnya lyo abantu beeri bakumanya nabi batandika kwegamba Entebbe ne batandika okwerabira feesi ne bakwanya ekitiibwa nekasigala naye omuntu omulaba mu industry amalamu muno mu Ntebbe n'amalamu emyaka nga 10 naye nga talina gye yeeyongera mbadde njagala abantu tubayiseemukko nze wenkulabidde ntandika okulaba Hassan nasooka kukulabira wa twali mu Club Legends omanyi Legends ebbala gye nasooka okukola mu bulamu bwange era oyo Kenny eyandeeta was it 2011 2010 no yali 2008 ng'atandika naawe oli waddala kuba emyaka gye janguye 2008 ng'atandika kati ate ngenda okukulaba
nali ne group ya Kalyoke gye twali tuzokolera dena rangi tumugenda okumaliza nga ate tuli fena mu group yemu kati sijjukira bulungi wajjo otya mu Kalyoke waffe ate twakusanga oli DJ ekintu kyaffe kiri bwekiti siriya ekintu kyaffe kiri bwekiti bana abaana balina okumanya ekintu kimu kino ekintu ky'obwa DJ tekiri mbuno mulimu yaman it's a part of job olina okunoonyayo n'ekikyo yaman either bera ne kafaamuko I understand fulamu kyofula mu disco duke kati bino bya DJ temuli sente sente zirimu era newunya nnyo bano abandi abatakwatagana bagagga wabira mu makirabu eyo nga bakubawo baki mwekwateko omugaye boss ndi wano naye njagala okubeera leka kutunuulya abakazi abo bakabasajja simanyi bikola biki na buli oluyimba awo tunuulya ekikutwala mu maaso naye ndongo eyo genda ekitweta mu ndongo eno kufunamu kijja mu maaso wakati nze nagenda nga nendaba wenkuba wano nenkuba ebinyonyi bibiri mbasikola nga muli mutya nga nkola nga kati kasooke mbakubeko endiyoka eno bagiwulire ate neno mbakube ayo omusajja ono amanyi kyakola abavuka betwalina bamu Kalyoke mo kyajjukirako abamu zijjukirako abamu muno mu ntebe nzijjukiramu simayi buka yemujjukira yafukako ne DJ nga alooza byangu kama musonyiwe tibyali byangu buka yayagala okukola buli kimu buka yayagala ozina buka yayagala okuyimba yayagala okukola obwa DJ yayagala okukola obwa MC yayagala okuba comedian anti byebyo omuntu okuyingira ekintu ndondako bibiri wakati ffe twali sikiwa senior tozanyanga mupiira waguzanyako kale oba toguzanyangako badijja abasinga bazanyako abasinga ya kituufu naye ng'omupiira ogulaba ogwo omupiira tegulimu ssente Uganda ate obwa DJ bwali bulimu ssente ng'obwa DJ bugatta buli omu oli mutuufu bugatta malaaya ne bugatta business partners abo ne bugatta abagagga kwegamba n'owulya mbu wakoledde ku mikolo emirala gy'otalina kubeerayo egy'abaloodi ne webuuza nazzeeyo ntya naye akaseera kobeera mu moment ng'oli DJ kuba saawa ezo tobeera DJ obeera messenger okasuka babaka baba batunuulidde gwe ensi yonna nebeera etunuulidde kati so wetyo tujjamu abantu abamu we batujja naga oyinja kukola naye oyinja kukola saaza kati teri amanyi wenkola nange simanyi naye nga ntambula ekigali nengera neyiya bategeera otukwama n'obula nengamba ye Hasani yabulira nikololao 256 ebyaddala kule ne kule agency nakolera ko nevaayo kwa waliwo ebitabi bitakkanyawo mu covid akasente kalanso okwesala ngamba akanziruke tebangobanga kewaffe nzira mukusanga ng'oli mu Club Night Riders bannange nga wabamba togambwako ebiseera ebyo ate nati tuli wanise twava mu Kalyoke ne tubulanganamu soka tusaasaanamu awo nga Kalyoke awaddewo akati ebiseera ebyo ebiseera bandaezi noyingira Night Riders senior nayingira mu Riders nali mutemu nnyo mu CD anze nkujjukira CD nze nkujjukira oluyimba olunyi era ne Vera sabeera akwogerako nagate wali DJ yanchunya mu Riders ngasa namuchunya kati onachunyiza Vera yatagala kunoonyanga music ate wabula ku wali onoonya music kati nga ffe tulina abasajja abali ku Wilson Road bamuzeyi bata obola ba mukasa abasajja bakulu abo bonna babadde awo ku Wilson Road awo nga ffe tuli ku floor ya kusatu eyo fena era badijje bosinga bonna bashiru bali bonna wetwalinga ne kati regime eriwo endala wabeerawo bashani bani ate ne bashani tebakyabeerayo naye tebakyabeera bavumaka naye takyabeerayo kati awo kirekera omulala n'omugubo olina gyolaze olekerawo omulala ati ebiseera byetu ffe wetwabeeranga awo naye nga wali kye bayita eddogo eddogo lyali ku Wilson teri ddogo etali mu industry ekyo kyo tebakulimba janga weesibyezi ngoze enkokola zaaki enkokolo zimanyi muganda wange bali bakubye enkokola nze bazinkuba naye nga ze kyembakubisa era nze ngamba kakati buli dijja ali eyo wesonyiwe bakabasajja by the way nasanga ni yali anyumya ku badijje b'ebiseera ebyo mu Riders n'agamba nti gwe right now amaanyi obwagazi n'essanyu lye wali okozesa mu bwadijje ng'oli mu Riders omwo ekifaananyi ky'olwaleero ye Pito eri placement yo oyo mutuufu eyo sigigaana 100% ate naye Pito
naye akyagala nnyo kuba yakula negomba akyagala ewazijukira bulungi Pito namusanga Kawuku ng'ali ne Jose waliwo munne gwe bayita Jose biseera ebyo Trap eyagira 2013 naye ye mu 2012 awe namusangira Kawuku naye nga Pito ng'ava ku ssomero ng'oluusi bayite omugundi naye ng'owuli ayagala kubeera DJ yasomeranga ku kompo wali ku comprehensive awe eryamulindwa nga Pito ayagala ebidongo nga gana akasajja ako kati ngazi simba mu kisanze nze mba njagala ondabe kuba nze ekintu ekyali ekikula njagala aliwo omuntu okukola ekyo olaba kanjogeko n'omwami Baby Love Baby Love ekintu kyakola akyagala w'okolanga ekintu ng'okyagala perfect kijja fuluma nga bwe kirina okuba naye badije ennaku zino akola ebintu ng'alowooza ku ssente n'akola kino sooka ssente oziteeka ebbali kuba abo bennyini b'ofeesinga be bagenda ovaamu kyoyagala kyekyo obugagga ky'olina essaawa oyogedde Baby Love nejjukira ddala nga singa tekinologi yaliwo ebiseera ebyo singa tekinologi yaliwo ebiseera ebyo wali badde bwotyo bannange wayagala masappe sebo tekinologi yaliwo ku Baby Love kuva dda tomulabamu amalala g'ayina ako kyeŋŋamba gwe nga gwe wabeerera mu Riders ng'ozoganya singa wali olina ssente zigula ebyakabi bannange Hassan wayagala masappe ayagala naye nabyambala tewali kyesaakola nabikola nalina omukazi naye ng'ayagala kunfuga era kyova Hassan yali ayambala bulungi yali awunya bulungi nakati nkunyira bubi tubijjeyo nkunyira bubi nyambala wakuma omutindo wakuma omutindo nnyo n'amaanyi naye mu Riders kati njogera nti mu biseera biri nti twali bayalamaani naye nga otusukkamu bwoti anti kati ekintu kyoyaga omanyi business y'obwa DJ it's not a joking thing. This is a business and this is your profession and you have to look good kubanga mukolo gw'omuntu omuntu genda muyita kumukola gye nga yambadde nga bw'ayagala sekiba kirungi kiringanga aliwo na bino ebintu eŋŋombo y'aba DJ you suppose kyoli kyakulabirako these nations obalaba bo bagenda ne batunuulira omuntu baga this guy ali smart omulimu gwo obeera smart ekisooka nga omulimu ogenda buli mulimu oba ogenda kukola sooka ogw'ekitiibwa be smart unya bulungi abantu bagambe yes ine sente zikujjamu bagenda ozikuwanga mutuufu nga ne boss agamba ninga akasedde akasajja ako oli mutuufu wakati siya wekugambya ekyaba DJ wekyayononekera siriya bya abantu waweza okuba okubirawo kabako ebitwalo gyaga obaga ne bagenda bayeta DJ olwokuba yayiga laptop nebiki ye n'atabalamu mulimu gwo value oli mutuufu okuba ye akajja naganze mumpe 5 njabikola era we bakola kati what is that era bakola ate sente ziri ku level zonna bwoba oli nga bakuwa tugamba ana nga bwogambye omwana asobola okujja n'agamba nze enkola eyo byakola mu mpa 2 nanti kyekyo kyayo ati oli nga afuna 2 n'oba ojja n'agamba nze enkola eyo byakola mu mpe 10 oli waba afuna 10 oli n'ajja n'agamba nze mu mpe 5 oli waba afuna 5 oli n'ajja nze mu mpe 2 n'oba wafuna 2 oli n'ajja n'agamba nze mujja kumpa ekipa za bbeya ati senior kamboze ekifo kibanga kikyo gwa kitandika azi DJ gwa kitandika okipromote ezo kitandise oli nagira mutulubange eryo so okubika ogumikiriza embeera eyo n'obeerawo abantu bagatebono n'ebifo byawe kati ezaaliwo ebifo byesobola kukola muno mu ntebe of course laba Hassan wali mu kutandika twakolanga nga twagala kufuna platform netutuka time nga tukola nga twagala ssente kati tuli ku time nga tukola wawe tuwulireme tukolera wawe tuwulire emirembe bw'oba tuwulira mirembe wantu nze sisobola kusigalawo sigalawo nange sobola kusigalawo sisobola so yeyo level eriwo naye kyo kye balina omumanya ba DJ abali eyo bawe ekitiibwa mu mulimu gwabwe baguwe ekitiibwa this is not a joking thing bw'omuzannyo baguzanyiramu fe twabeerera kati wekugamba Baby Love omusajja mukulu nze nakolako mwajenwa ne Siriki eno meeting ashire no ate kakyairu begata byagala atagala mugattagatta kyekyairu na gundi omusajja wange Jose chovola up to now nkyayina mu discipline ye ne kyairu begaje banteekamu when you work here tokola wali tozunga beera mu kifo kimu ekyalemye ba DJ b'entebe bazunga veno nadderi
no weyononera linnya yaman b watu waamua wali awakuwa gundi nyongo mai wano kali reka bakasente kaenkafuna nendi wano wendi people they will come there ne bakulanga uzungu omusajja annyonyola ekintu ekyo nali mu kusoka sakitegeera kati nga anti bakugana ogende wantu ogezaako okunnyonnyola ate akasente kemu mpaka katono wali mbangattagatta kati neba omusajja annyonnyola bati n'agamba nze wenkuhayalinga n'ojja wano mu kifo kyange kitegeeza mba nkusasulidde music oyo gogenda okuba wano bw'ogenda eri n'omukuba ewalala abantu tebajja kudda wano kuba bamanyi bajja kusanga eri osegeera music oba mututere mbasi wano mbasi sirina kipya era aliwo abaana atamanya kureservinge wano abantu bagambe nti we twagala music omulungi tugenda wali dijjo oli wabeera wokka nekategeera bulungi yana gamba Pito amugamba Pito bwamalako mu industry ngaze nange bwendi mpaka kati nga nkyakuumya omutindo keep music will save you topapa muba bajja kumpita wano okubirewo bagawo bate mwina sereze ngala sivaawo bakantu ka manager senior abantu balanye ekintu manager ne bakizanyisa ne manager it's a very big thing in your life wa manager nawabanga aizo okulaga mbu yafuna kinene gwe nofuna kitono nenga kyakuyamba kyekinene ana bibaina bibatuyambako nenga oliye wabata kirabye alaba buli kimaso kyemalira so I think asani banna ze kyedasoka nateeka music wange gyali tadiba kuba sinze yamuyimba nenziramu nenkusanga ku Fotakiz bana Fotakiz kyaliwo Fotakiz eyo bigikwatako kiri kifunga owulirawo nagenda erinnya lyo lyasigalawo kuba naye yalisangawo bakalisangawo nga basatu nga bagenda kati mulimu abapeera erikyali Fotakiz era naye ekyali Fotakiz ate nga ate bagimpulira eyo mbona aliwo omulala agyagala ate nga agyagala bubi nnyo naye wantu kyayi ng'ojjeko Night Riders nawe ekifo ekiwangadde nga Fotakiz weekiri Fotakiz bagisangawo anti ngamba waliwo ekifo ekirala ng'ojjeko Night Riders yeri nga yegezeza weebiri ebifo byenkoleddemu ng'amabaala oba amabaala gali mu ntebe mwegali makadde okakasi mwegali kati tugeze nga woolaba aliwo ekiddepo Amazon yaggalawo wotwogera kugedda kiddepo yeriwa eri mu kitoolo twagikuba awo nga bapanga kuleteza soda twagikuba awali paaka enkadde yali balanga muyingira Kariuki yatandikiranga gurupu biki ebyo bano bali pazo bayimbanga nga tubalaba oba ogambe wa muleefu muleefu muveeko oyo muleefu ate naye wadda kuba twayigirawo ate nawo awo twayigira tape by the way mbeera nnyo n'amooti amoti wa transport asoli ombalangu amoti wekatabi akwogerako nnyo nti yayiga nawe pulu era akukakasa kabuzanya katu ekintu ekibyo ateze nali nkakasa pam aliriddawa pam yali mulungi pam yagwedda ali muganda wange abana bakwata mwao tukikola muganda wange sini abantu bali depressed gamba ali depressed naye togamba yagweddalu ati kati wo depressed oba togenze twamusabira kunye tugezaako naye agenda aterera bamutwalako kwawe butabika sister we n'amugjayo mbozi ya pamu tugireke nawe ate ekaabya n'okaabya si oli pamu ale kati n'omutunulako yiza n'okugamba naye esene omuvubuka oyo baba sajja watubambi talina buzibu ate gwosanga otya amooti bannaye kati amooti ati muno mwe tuzungira era akwogerako ewa muleefu awo agamba mwakubiranga pulwa badda naye amooti waba akwogera kamooti mukulu waba akwogerako sigeza asa notwala emyaka ngemeka emyaka tebajogera naye giri awo kyoboma kale ndi wa mukinaana omwo sijja kulimba naye amooti oyo kanjja nkubuli aba olala kuba sindi tombuzanga bya myaka mugana abati bakyayogera naku zikwe kati tukola bubakide mu maka mayumba gaffe temwala abantu bamanya okagulanga ka 10 nga ka gumu kitundu kakeke n'otula wali ewaka n'okasala kamera ng'erwa n'okasala mpola mpola n'oga happy birthday to me nekigwa abantu b'ennaku zino
Bwe yakitowa mubuuza alina emyaka emeka? Ye ali mu fourth floor. Ali mu fourth floor ye. Kati oyo ansinga obukulu. Abo badda n'amoti yennyini olugino. Ate ali amoti olugino mukulu ye. Mukulu kuba kati oyo ye ate kati oyo omukulu. Nava mu church ne muleka mu church. Ye ne Lwanga. Oli serious? Ne Douglas Lwanga. Oli serious? Wano ku power center wano mu Kitolo. Waliko ne Douglas awo. Douglas yali mazina. Kati ze kubu ebyo batuyigizako ne naliko ne mu church. Era naddayo ko ne mu church. Naliko mu church nze nazinyanga mu church nga batuyigiriza amazina. Walingawo Babero. Ne Douglas. Ne gayo bali bamita Richard. Nabe bagayi ola fotakiza we wansi wayo. Bali bayigirizanga amazina so nga wansi awo edda bali bayitanga kyali kibalera twakikuba. Legends. Before Legends. Go down. Before Legends yenyi yali bali bagita Kasokefu. Bali kabazimba wagule ya fotakiza. Fotakiza yatandikira awo. Yatandikira. Yaragano ku meme. Wano ku masenyerazi. Wamma kati awo nzijukidde. Jukidde wa. Bagayi bali bana abazungu abagitandika. Bajjanga byakusaaga. Waliwo Terry, Steve, Harold. Steve ndoza gwe nasanga. Gwe nalabako. Ne Simon kati ye mulamu ne Terry. Ne ababiri Steve yali wa mu Kitolo wano Drunken Frog. Drunken Frog. Akafa recent. Drunken Frog era yatandikira awo ku mema awo. Kuzimbe kiriko bank awo. Microfinance. Wasigalawo babiri so awo yatandikira Fotakiz. Nagisetula nagizza wali nga wali bafunye space ya gondi awo. Ozanye pool wali ofunye ekirabo mu pool. Yagalove mu musana ne gola bikatoguulira. So guli amabi ne bintu bya beach obera mukasana nga nakawo kakocha kakwisa obuzi busamuka bukugwira. Mirembe ejo. Wali wangodde ekirabo mu kuzanya pool. Obozanya wako nyumba. Pool edda twalianga obugaali. Oli serious? Pichi. Baba tujja wano ne batutwala mpaka eri Kansanga. Ebyaddala. Tournament mu 24 26 kale kyewunyisa nze ng'ojjeko pulugwe nakulabanga ojjanja wano mu bbaala. Yamoti yaŋŋamba nti oli musajja mukambwe ennyo mu pool. Nze nakolanga ng'ozannyo okola bushoti awo bw'okutiisatiisa ne ŋŋamba Hasani muyaye zanya zaalo ono. Bibiri mu industry music. Waga musajja oyo alalola asini ebintu by'aba DJ tuli bazibu nnyo. Kati nze ebintu ebibunakuguka. Ekyoko nze siiza kumala sawa namba. Nizo male sawa namba. Nazanya music nenga abantu bava ku dancing floor. Atenga bulimba hit kubo. Kituufu. Message kubo. Anza goyogera naye nakulabako. Era nkimanya. Obwo buba buki bwe bayita bubanga obukugu kale. Kituufu. Experience. Ngekintu wakikukuka. Obumanyirivu. Kati pamu tubikolanga byakusaga tukyalina mu bingi bibe twagala. Kituufu. Gavuga guli muzannyo. Liro nangamba jangu wano alalo obufofofo bw'empulya simanyi lwasa simanyi biki. Nze sikyakolera mbofofofo bwebuti. Kuba abantu bagenda kunkozesa leero. Yeah, had to be used. Kuba badijja abasinga tebakimanyi bwe bakozesa. Bukituufu. Naye wafuna nakyo nafuna ekifo kye naga ndi wano. Era kyolaba badijje b'omu Riders omwo abadijje abawuliriza ye Mulo ne James. Kuba James naye mukadde wamu. James mukadde. Mukadde. Era namusanga akyasoma naye. Yali nkumba yali ku Entebbe SSwa. By the way. Naye nza okumulaba yali ku Cheers ku bitaala by'enkumba. Nakolayo. Twakona ne nga bamutayiza ko bimuli. Na Kenya. Kituufu. Nechu. Si choli waliwo abakeni. Chu abakeni. Ne Keni mpaka ne kate yodeka achaji ne ya tape. Oli serious? Keni na ya amplifier dina. Maizo kuiga kwa DJ nayigira ku bima bya Keni. Nenga amplifier ze dozman. Zezile zale hapo bine bibi. Birede byo. Kakwete akali ngake sawa. Babiyita bya ku muzikiti. Ebyo ebirange ebyo. Bana otula gyovudde ola bakati ekiriwo era Katonda wabakyakuwadde obulamu. Asani wayawulanga otya ennyimba ennungi ku nnyimba embi? Asani abatulaba Asani ono ng'ajja mu kifo njagala kozesa Riders to be specific ng'ajja
na introducing oluyimba nga mwenna temulumanyi naye nga audience eri widely crazy. Wajjanga we wamanya ngote oluyimba nti luno lujja kukola lujja kusanyusa abantu ng'ate lupya. Ebisera bino okuba oluyimba olupya no introducing okay kale zenako zino naye ngamba ffe nga introduce oluyimba abantu bayimiriramuko oba ne balulinda nga weeks nga 2 nga lumaze okuwulikika buli wamu. Naye wa introducing ng'enyimba empya baba ne zituyitamu. Kyenyizo gati wali luyimba lubi. Ffe babi. Sidia nawe obimanyi. Sidia ze waba jukira olina goni producer mulamba. Yeah man. Kuba zijukalongawo ebinyimba ezimu ze nakwetera ne kugamba nga kyekimba kizze naye sikitegeera bulungi. Kituufu. Kati ng'olaba mu butuufu muntu tomugambe ng'oluyimba lubi. Tokola kwegamba na kino ekyokuba ennyimba nga zezimu zitama. Ekintu kifule unique. Yeah man. Oluyimba oluyingiza otya. Yeah man. N'olaba mbu terusoboka lujja. Yeah man. Kati nze kisaawa nga budde nga njagala nnyo kye bayita ekiwannyo omuntu obuzibu okukola. Yeah man. Kakiva mu luyimba lutabula. Nga kyenkolera ddala. Yeah man. Era ako guntu ayinanga abasajja babi nnyo ku Wilson awo nga abasajja batabula ebyuma. Oluyimba olwo tuintroduce oluyimba just obala ennyimba zo nga 5 zoba okubidde bakasoma nga bakola ki. Zomanyi mbu bazino ze baagala. Nonya woluyingiriza otabulira. Mumakati mu nyimba ennene awo. Ebintu ebi drop weziri, extended weziri. Nyigezo extended zijenga zitambula oyingizemu oluyimba nga gwe kigezese kuba bofunye time egezese ebintu nga webali. Yeah man. Kuba oli ajja kusigala nga ali study ali ku kintu kyanyumirwa gofune waliwo kaluping yanga gundi esamba yokayoko wera ng'oleetamu akakajja sigala ku flow yemu. Ekituufu muntu kumuleka ku flow nga yemu. Naye okutagala kuno kwe kubi. Era ebintu ebyo ebyaleeta simanyi laptop ne tudda ku bino simanyi BPM biki byebyonoonye badijja okutabula ennyimba. Nosanga ng'oli akuba kyayagala. Waava eno wakuba sona bene ebinyanya. Omuntu omutadde ku dancing bano babikuba enno nga n'okubigatta babigatta bulungi. Naye munaye omuntu akuba ennyimba n'obuunya nekyaliko. Najja oluyimba mazima ogatote oluyimba lwa Skinny ne Chameleone. Ng'olidde sikuba. Mu butuufu gwe sooka okiba. Nze mbeera mu kifo oli n'abikola ne kati wano ndi mu kifo kikyamu. Tekikola. Asane. N'ekigata gwe olw'okuba hiti. Akuba hiti ku hiti. Akuba hiti ku hiti. Kati hiti ku hiti kijirawa kwa Skinny ne Chameleone. Tola mu music oba omwono. Bonna balina hiti. Bonna balina hiti ne buli omu alina ekiseera kikyajjiramu. Alina kikyajjiramu. Nze gyoba omanyi ne selection si ya buli omu. Si ya buli omu. Selection si ya buli omu. Abadijja basinga we bagoyingira wrong. Yes. Kati ye n'asalawo kuba buli ekimujjira. Naye nga obudde bwe bafuna balina bungi badijja abolaba. Tolooza bafuna butono. Bafuna buno obudde bwe bafuna ne badda ku bakazi b'abandi ne babakubira amasimu. Singa bwe budde bwofuna senior. Noga kasooka empite mu kyaleero. Ekintu ky'abakazi ekyo bakubira mukazi wo? Ekintu ky'abakazi ekyo njanyekeza ku side y'abadijje kuba nalabako akatambi kakyali wange oyo Neri. Mukama musonyiwe naye akajja mu industry. Yegwe babbako mukazi. Yegwe babbako naye kyayaliwe. Ekyo njya kimugambe mu gye bayita welcome. Bamuwa welcome. Mu byenkodde. Mu industry mu industry ye welcome y'abadijje. Etakirabangako era kati ebyaziteekamu bwa depression byalimu abiveemu era omusaba mugambe Hassan yagambye yo welcome bagenda kunafuya wukirize nafu obo babukodde bwakunafuya muntu kunafuya muntu ate abamwetegekedde babeera mabega we ebyaddala ffe twabeeranga n'abakazi naye ekyogereko ntandiko kiraba okirabye be baba banna abali mabega we wano ajja kuseka naawe naye nga tomanyi kiri ku ki munda eyo sini omuntu omutuuze nnyo nga we tutudde wano n'omuwa obudde nga munyumyamu mukola ki omuntu otuuka n'omanya omutima gwe ogwono kyayagala ekyazzaako kati natunuulira Neri embeera gye yalimu naye nga nze muli nga ngamba yo welcome kuba takirabangako Neri mumanyi gundi yamuyigiriza
Ani ono natanga no mu emirimu no wa Street Club Henry. Henry nakolanga naye mu hype. Naye yakubako tape ewola. Ekituufu. Twalindanga hype. Na tulina link y'ekajansi performance yao ne wa mulefu. Bravo ne bravo yokubayita. So namwe kaminga namulabanga okufaya ndi Aisha otogulawo ne linga agenda atandika naye nga mwana muulize nnyo. Very calm. Ngaga master wangoze soko kwatemu wano. Bajira neri ya respecting aba DJ basanzeyo. Nyo. Ne woba muto. Ayanye ekintu. Naye ino manya aliwo abakola ki? Banafuye ne mabega abantu bangi nnyo. Nze yana ne mbatulula industry gye balimu ennaku zidonga. Abakazi obalaba abo. Bakazi babiri. Tuli mu bikemo byetunuliddemu ebisinga obunene. Otanywa mwenge n'otamira ne bakubbako ebibyo. Otanywa mwenge n'otamira ne batakuba ne batakutta. Otanywa mwenge ne batakwata n'abakazi b'abantu. Byebyo webuzibu bwe tulimu. Otanywa mwenge n'okubba enkudi enfo. Kati webuze ffe twaziyitamu tutya ffe. Nze bamala benalimu. Gwebuza gwe tomanyiko bwempisewa akawoke nalinga mwawo. Kyabamanya. Fota kezi raiders sirikaze no. Nendi mulamu mutya. Ababana be batufuula kye tuli. Abo bayita abakazi betukwana bakabasajja. Yaman. Be batufuula kye tuli. Eranze ebiseera abantu nnyo kumaze ntandike ndonga nkyali. Naye agenda nakutunula nagana kati gwe nkukola ekijje. Wegamba akusonyiwa muri mutima nagana naye bamusigenda kono na future yono guy. Naye asonyiwa walwanyako abakazi. Wose kyemba denzi girira badenzi jja. Era we bali amanya gabo sijja goge. Ne bakimanyi. Kati eyo ndongo gye bali bayita serious ndongo. Ngate balungi abana gye batana bakuba nga balungi batya batenga si babigere bamotoka nenga badda wali nga bechapo oyo wange konze nga nze nzira wali mbasula musozi ndongo asane nga nzira wali muzimba sula mu ndongo muganda wange nenga ololo nabafaki atega nenze kye nakolanga nalinga musajja mugazigezi siniya nga manya mbo nyina kyembagala kwa abaana naye sibagala ko busolo bwabwe nga nze njala nnyo obuyambi okuva eri bo ate nga ne babba baabwe nfuba nnyo bakolako omukwano ate bantu batasobola kola ate nga aliyo n'abantu bebendera ku bakyala baabwe n'amanyi we naga naye mukwano gwange yamwenda ku kasasi beerabeera osijja mulumba nnyo naye tulifuna obudde tunyumyemu nga tunaabeera awo tukimugambe ne mwana ekintu ekyo kyokola kimanyi buli kimu naye saati kyawaganye oli ajja kitegeera waliwo bebaagazizza abantu naye nga tamwagalanga so abantu baliwo okulinyirira abantu naye ekyo nakolanga abakazi abo bonna babbaaba we bamanyi nnyo ati nga nze kyenkola serebe nafubanga time bali balinanga abaana baabwe nze malayo nalinamu ssente nga mwetega mpaka mu makage nga abaana baabwe babaira ku masomero nzirukayo ne mbakimayo watekangamu obudde nati kintu kyakuteeka mu budde watekangamu obudde ogenda okula nze nakula simanyi kulya bubisi yasijja kulimba kituufu era wentuukidde wange kikomando nkiyize mu bukulu ngokkiriza nogaana naye kati kankalyeko sikirizangako mbuno kina anjagezesa ku byesaakola kati eno tewulyangako basajja bazaala nga bali mu myaka 5 kituufu tengolooza ki obudde buli yali alina bwakukola sente nkutegedde bulungi kati ffe tulina n'abasajja abamu nga twabakubiranga disco ne kati abaana baabwe bali mu masomero bamalira senior 6 naye nga gayi yankubiranga endongo mwe najja omukazi mu bbaala oyogedde ekintu kati nze nonzijukiza bozaki bakwagala nnyo nze waliwo ebiseera kanze kankizaate ku bakazi ebiseera ebyo Hassan we twakubiranga we nabeereranga ku X5 nga mulimu riders nti waliwo abakazi abalinga nga ba girlfriend baffe ebiseera okimanya abaana baabwe olwaliro luno ate be bali mu mabaala anti byebyo otukoti ngoyagala zoganya ng'oli ku mwana wo ate n'ensi erina engeri gy'eddusa speed n'emyaka bannange nze bikusobera na busobezi kati Hassan gwe wajjira mu bwa DJ oba ebbanga ly'obadde mu bwa DJ
njagala mentioning eyo ba DJ tufa ku muwendo naye bogamba nti nasanga DJ Gundi nga kyali kyetaagisa omusange nasanga DJ Gundi yali bwati nasanga DJ Gundi yali bwati ali azine benasanga wabe wakolako nabo babe wasanga babe bewalaba benatandikira kokola nabo nebo zosanga oba nene n'abatali ati naye bojjukira ku omuntu gwesobola okujjukira bangi abamu bali Rwanda eyo abamu bali Bweru simanyi Boston eyo kati najja in fact okufuukira ddala professional omuntu gwe nasooka okusanga gambye era ekikono kyaliwo okuva dda King Michael ng'ali ku lido namusangayo ng'avaayo anaatera ovaayo awo nno twali tumaze n'okufiirwa Shadow era Michael yajoyiningira nga Shadow Angels ya kubo lyali kutte Michael oyo n'omwana we yakafa juze bujjukira ndowooza yali mukwano gwange bambeeyo omulenzi kama amumuze kisa naye namusanga Michael Shiru okusanga Michael kyali like kyakwanguira buzibu kyanyanguyira kuba sizo wetwajjira mu biseera ebyo zekakubuli dijja tayuzangako wayatamanyi kyakola mbeera mbagamba atasimulangako bidomo muganda wange DJ Secret Code mbeera nkugamba nga twasimula waya era oli wagamba gendo twasitula mizindaalo atakwatangako muzindalo gutwala katwe gujja wano paka twasula mu mpewo aha wamusanga nagamba situla wanero agagwe basaniwa na leero situla wali naye kati ekyanyamba King Michael namumanyira Chameleone mayi yali asulanga awo wali mukona bisera bya Dorotia yafuna ya Dorotia awo omuzungu mpuli oba naye yamufuna wano kati najosa waya nenga aize ekikuba ekya waya nembeera nga wavaawo jjukira ffe tusitula ebizinda tubiteekayo amaze okukola maye wadijja omala okukola olekawo ebyomana oga bajja bikola ki naffe abasigadde ntubeera nga tweyigirizaamu mpola mpola so anyway Michael awo n'agamba Bugambya funye omusika nawuli akigamba eno bawizo funye omusika kagenda kakwata piichi kamanyi piichi kumbeze tepu erina we yansuula ogenda okujja eno mu CD ayiko naga atu awe natandikira mpaka lido natandika okufuna abantu okujja eno kubayita wensanga Kasimu Performance naye tweyongerayo Kasimu naye yakutambuzaako naye yantambuzaako yantambuzaako 2.5 awo bawano mu 1998 nalinga ne ba Silverback abo nga bagambwako abo bagambwako abo abasajja Epman nakati tagambwako naye ate obogamba ebiseera yali tagambwako ate naye kamenye nnyo ng'asirika n'osi asooka sika bwanaga otagenda kola tajja tujjamu ebyaddala abasajja bazibu nnyo nga boogera maaso kati alikaana kato temukakkiriza mu byuma ebyo naye nga waba asazeyo ng'akusimbye n'agamba Katonda alina genda kola nange ate abaggaye kye batteekangamu gwali mutima ngo ogu nga bagamba wokola ekintu ekitanyuma sigenda beera naawe kola kyentambulirako wagamba mbuno nsanze entambulira mu layini eno sigala ng'ogitambula gwe tolaga bukogubumbwa abantu balinamu nnyo ka challenge mbono musingako gyamulage nina byatakola olina kyosinga muganda wange crowd eri wali yekwa kyokkola eyo crowd eyo kasite esiima oba owedde lwaki abantu bakyatwagala up to now twali mu industry mulimu empisa oba tolina mpisa oba togenda somoka gundi eyo oba tolina respect y'abantu nga tobawa kitiibwa ebintu ebitu okuwuliriza muganda wange industry ya DJ buveemu obagasi mwosangani omulala awo nga nsanga Shiru yali akajja abantu benakolako nawe babaka Shiru then babangi waliwo n'omulala yakolanga ku Bristol mwerabidde erinnya abamu bambi abamu baafa abamu berabidde erinnya n'abalala bali omwo mu Makindi abamu besobola kumanya mannya kati waliwo nga n'omugenzi Jamalu kyaliwo nnyo kati walingawo omulongo wa Angenwa Mm. Kati naye mulongo bayagenda yafa muyabuuka abo bambi
omuli abuko mulala ali bweru era ntera okulaba Gondi social media ya Gondi General Megadi awo no bali bakalioki baffe nga tubava tutambula nabo ebyaddala batambanga n'endioki yaffe nga tulina Wizo tulina Clever tulina General Megadi nenno kulicha ne Shaibati gawe bakalio baffe tulina nabo tusanga ne basanga kalioki waffe yoyo yalla ndongeno leo wala abasajja kati banna wala sajja wano kati ogambe eseno weri ayina ndio njukiza naye baba naye munne buli omu akyajjukira munne mubayimbi kibe wasanga buluganda ono teyampisa bubi nga kati bakyakuba Kamion teyampisa bubi Kamion ayaniriza omuntu engeri gy'obozze gyakukwatamu yaman naye nga bwe njogedde kiri ekintu ky'empisa n'okuwuliriza asoobera nakyo Kamion ajja kwagala 100% ye Bebe Cool Bebe Cool koze naye y'omumanyi tuli touch tinyonyo ekyo kyoli mutuufu oli mutuufu abasajja baagala nnyo ng'owulira ate ng'oli mwetowaze gye bali first of all ng'oba respect Peter Miles kaŋŋambe ne Shiba kuba Shiba nzijukira ebiseera ebyo Shiba yansangako e Rwanda ng'akyakola Ndioki bambi era akyakola Ndioki nanga tansuubira kubeera mu bifo byeyo yansangayo awo bamukwatyako ne ku booda nze ne mutaasa nyina muganda wange ali eyo mu Rwanda ali mu magye eyo Shiba yafuna ssaawo nga wabakutta awo ku makya ku booda ne bamugana nga bagenda bamukutte bamutwala mu kkomera ku booda bagenda kuteekamu gundi yewe bati red card oli n'amutaasa muganda yobuzine oyo bangi abayimbi benkolagana ne bannavyo bangi abayimbi kwegamba bangi naye bano abakajja besitegeera abo bozamba abo besitegeera abo bo nze ensi kati nagivaako senior music takyanyuma nga luli era takyanyuma mazima geego music takyalimu mpisa takyategereka kati olunga ebintu bye bali simanyi Uganda Session simanyi music biki senior n'oba goji kulya muganda nga stop playing Ugandan music ekyo kyo omuntu gwanda kwako naye yaludda naye kyo twayogera ne Bush Baby kyo twaliwo ebiseera betwayo kyogererako ne Nasero twali awo ku fesao ebiseera ebyo ali covid tanaba kujja nga nkolya ku fame launch yanyana ne DJ omulala gwe nakayigeza recently yansangawo era jombuza yakolako nakola naye ku KFM DJ Banks Banks we mubuza sana ajja kugawesa ni mukuru nali simaina ku Banks kwali KFM experience yodaji ajifuniddawe nali awo 256 bambi abana emba mawe twayogana tugaisa association eno jolabe ya music nize nagamba abayimbi ebimbe biriko kati sawa zitosa kusanga kuba music oyo so anamufuna abudde buteeka mu laptop ya neteka mu bitu ebyo no kwa disk tekeka ebyo banyola na space ya bwerere kuba abantu abamututambula sinya kati nze igwe tugeze ne Venus aliwe bintu kyovola atenja nyo Venus yayitira mu kikadde wama yiwali nali manyi nawe ogenda okudda nze ebintu byange obiraba industry eno mpaka bweriterera nenze kyenjagala musina kiraba oli muto sinakira sijja kulimba abaana bakyalalidde mu makindi omwo medda sebo owentebe n'omugambako bannaytu oba nagamba Pito ne muga Pito ne Venus muga ne wemba ngo bafune bano bigege ne mugenda ke Rwanda tosobola kola nga yeye ntwala wana kuyogera byangu kuyogera byangu mugamba agende tayagala ate nga kyali badisanyifu DJ n'ofuna maka sente ka kalungi ngaka kadaka noga you know what let me go for tour tabula ko gende kusaidiza yo balabe abantu be bakola biki wojjo gwira mukibibale ebyo bagayo ndeta musawa kompa ka night ndi DJ Gold nzenva Uganda bate mugira ate musawa promote yourself togenda beera olinde bulinzi mbwe kintu kijja kujja buziki no balinda masimu tebajja bakubira bajja konkubira ani akumanyi tebatera kuba ani akumanyi tebatera kuba tebatera yadde oli ku social media omuntu gwotawanya abeera South Africa omuntu gwotawanya abeera Kenya
Nego tofuna budde butambula genda ko mu nsezo. Yaman. We make friends to be one. Kati senior tutambula n'entambula nengenda ng'eggulu kola, neva nengende Kasese, neva muno mu Africa muno monna nengende Rwanda nengende Tanzania. Sente ze nali badde nsasulamu nga bwe ngaba nasasudde apartment nsulemu for those 7 days when abeera nga wendi. Asisasula. No, because we have a friend there. Mkwano gwenyine eyo. Mukubya ne mugamba antuuse. Yaman. Era ngambia don't use that money. You come at my home. Olawe tugatte ekintu. Ekigwa bugwe. Wagenda okutwalira mu kifo ekirala. Ekifo kyogenda okola mwakolera. Mwamugenda okuva abakumanyi. Yaman. Bagenda ngenyine ekifo e Boston. Jatugende. Tujewa. Contacts zitambulira awo. Nego oli mu ntebe bagamba genda okoleka e Kampala genda osabeko omulimu e Kampala oganye oli awakuwa obuzibu. Now ati nga ne mu ntebe mwennyini sintu ino buli wama akozeewo kusegeera e Kampala we wasinga ebikono woolaba naye abantu b'e Kampala batyanyi abantu b'Entebbe ate babawa ekitiibwa. Yaman. Naye abantu b'Entebbe tebaagala ttambula. Si ekyo naawe okiraba, ekyo naawe okimanyi. Kituufu. Emirimu gye bino neri ebizibu byalina tebyali mutuuseeko. Olunaku nze nkiwola olunaku lweyali avulwa ebizibu bye yabifuna teyali Mande. Mande. Kuba bonna nakufolowinga awo nenkola ki? Nenkamanya. Teyali Mande, yali Mande. Ebizibu tebyali mutuuseeko ng'alina night e Kampala ya Mande. Yakuba yali badde taliiwo. Weefuule busy obanga oli mwenzi nnyo ku bakazi. Badijje ffe obuzannyo obwo bwe tubuzannyira ddala. Ekyo kyo ne bw'olikola togenda kyewala. Oba olowooza nnimba ki ekitutta? Mpaayo badijje 5 oba nze mbakuwa bakafa obulwadde obwo. Bangi bafudde bulwadde sebo, bangi bafudde. Si bwe bututta. Newe weefuula busy senior nga gwe wooli busy. Eno oli manager w'abayimbi, eno oli producer, eno oli ki? Obwo obudde oba tobuyina. Era ojja mufunira just 2 hours omugaya leero ndowooza nja kulaba tekigenda kuddamu kubeerawo oddemu okole. Naye gwe buli obanga oli awo oyagala omukazi abatwala mayini yo agivuge. Abaana bo balina obudde, abaana balina obudde. Abaana batulayo n'omukazi. Nze nkiwa omuntu yenna afunye omukazi nga gwomayo olina omukazi ng'oli DJ. Omukazi kyaba ayagala ogenze mukolerera asigale waka gogenda okuba endongoyo. Aliwo abatwesiga n'agamba oyo agenze kuba ndongo naye ajja komawo. Nze abakazi omukazi yanteekako pene kati nkyamuyina. Ali China kati gye yagenze. Naye tumaze naye emyaka tugenda mu 10. Naye omukazi yanfuga. Nga nkolera kufotakizaawo naye nvaawo nengenda mu Riders nenkola. Naye ng'asula Mmengo ewuwe. Nga nange nsula eno Entebbe. Naye nga buli omala okukola anjagala wa? Waka. Kati nga nange ekyokukola omulaga kuba nali mwagala. Nga nange ekyokukola olumala okukola bweti wenkwata baaga yange. Ngenda wa mukazi. Gaga awo naakomyewo. Ava mu ndongo yakomye. Nga naye amanyi okujja n'ayita mu banene bamanya. Ne bamanya mbu wuuyo mukazi wa Gondi oyo. Ate kati n'ekyanneri kyembadde nkugamba. Bayinamu nalaba interview ne Hassan nayo. Mayo mbadde nzijanga ngobera bwe interview. Manya kituufu kyeki kati nganze abiseemu amazima nagamanya. Ono omusajja watubambya Lugwambugu. Balumutomeza terwaliko mbu kine balumutomeza ate nga banne be balukola ki? Be bamutomeza. Kati kwegamba kakodyo katamanyi abakazi abalina abazungu. Nawuli ayina muzungu. Abakazi abalina abazungu bw'obeerawo ng'oli side dish. Sibe bayita ba smart wire. Obeera smart wire. N'obeera ng'oli awo. Olina kulyako buli. Ate smart wire mu Luganda kye bamuyita malaya ensajja. Kakati nga gwoli baliwo kukozesa oli wabataliiwo. Kati obuzibu obuliwo gwe omusajja atoweza obutamanya kigenderwa kya mukazi ki? Ayinza okulowooza omukazi abeera naawe otakubega. Omukazi embega asooka w'amaka yaba akubala agamba wano ngenda beerawo naye n'abeera ne bamalaya be nga 5 abagulira omwenge
omukandabirako awantu mumbuulira kyokka be banne ate gye mikwano gya Neri. Ekituufu akakoyogedde katuufu kubanga bino banansonyiwa byogera wano kubanga byali byama byawe exclusive naye namala nenjogeramu nkono omukazi oyo Neri gwe yali akaabira omukazi nakonfaminga nti kituufu yali ateekako abantu okuketta Neri bwekiri mutuufu bwekiri kuba nange bakinkola mukazi namujja musiriki okumuleeta eno entebe nange yakisooka kinkola nenkiyigira ku ye ate nga tabeera Ntebe abeera Kampala naye nga ye fashion designer w'abayimbi abakazi ng'ayambaza ne bamalaya bangi nnyo mu tawuni omwo neeno abali high class mukwano gwa Zale naye omukazi oyo kye yakolanga nga abamalaya beeno akola ki abambaza abawengoye ez'obwereere yabisobola China tekirinaako buzibu naye nga abagamba mu mbegere oyo naye nga buli wentambula step emu wali wandiko abeera amanyi tambulya wano wali wandiko nga nkoze ntya naye we nakizuula entandika okugenda nga bugenzi emala okukola nzirawo bonna n'abagoba lumu ante mulimu guweddewo tebakyakola n'abagoba lumu kumbe yali abakozesa so then Neri ekyo kyo yali bambi yalwawo kiraba anti kakyovola muga welcome to the industry bagamba balina jamuwa enkudi bajja muwulira wetwayita feno fe batulinanga ne kubikomera nga basikaali ojja ng'ojja ngamba asikaali tagalawo akajji nzija naye n'atuula akageti ng'alinda ggwe nga bwe baatuuka ddi keno tuuka ng'oyingira nga komando ngazaawo naye nga jasi byabwere byatumalya mbwereere ebyo bitagala kola emboozi ya Hassan teggwa malojja tujja kuba tumufunanga again and again otanga tufunye time ayongera atunyumizeemukko omusajja ono munyumya nnyo byetulina okujjukira bingi ebimu kati memories okukabuza okusi naye kyana kino kibagambe senior tulinayo emboozi y'okutuula okulongoosaamu ku badijja enkola yaabwe si nnungi I'm not happy with all kuba ebintu bye bakola it's not good banaye mulekeraawo okweteekamu omutima omubi ogw'ennugu bino ebintu ogenda kukola kino ekintu okiveemu kuba n'omwana gw'ozadde naye ajja kwagala kikola ki ajja kwagala okikola wanaagala okikola n'amuyingirira naye omugaye mwana ate nga wo beeto okikola so ebintu ebiifu eziri ebweru eyo nziwulira n'owala n'omuntu n'omanya mbuno gundi azze akoledde wano akoledde emitwalo 3 bw'ozze okolerewo emitwalo 5 mu naiti ye si birungi ebyo byomulongooseemu otherwise ifuna ku awantu ekifo bakuwa contract omayembe eno contract ya myaka 5 gikolemu babeere awo naawe mulekeraawo zunga bantu babakoowa ate nekyewuunyisa baagala naiti ate zikola singa bajja ne basaba olunaku olutaliiko kintu nagamba banaye nalabye wano gundi nange mumpa olunaku bwe luti ndukole awo otulaga amaanyi ffe tuba twagala kuba twagala ebifo bikole ki bifuna abantu naye tojja mu naiti ya munno ate nogaa naiti eno agikola tagimanyi nze mumpe sente bwe ziti kati gwagimanyi waliwo okunoonya oba onfuna ezo guba mutima mubi mugera ne mufuna emyoyo emifu ate ekireetera ebyo ebintu njanga badijja abali ebweru ekibaleetera gye emyoyo okuba nga mulowoozayo mutu mulekerawo kwebaka ku bakazikazi abo bakati fe experience gye tulina kye tumanyi ku bakazi abo egyo emyoyo ogenda ne webaka ku mukazi omukazi gwe webakako buli saa baba mwebakako mwoyo ki gwoba otuto maba mwebaseko balina myoyo gifaanana gitya gye kyasinza okusembya obubi badijja abasinga okuba n'emyoyo n'abayimbi emitima emibi noba nga oli awo ojjuddeko naye nga gwe teweetegeera olaba buli kimu kikugiranga bwe tobitegeera oyingirira munno mu naiti myoyo mifu egyo gy'abakazi gye mwebakaabakako ekiro n'okunywa ennyo nywako mu wiiki nywamu olunaku lumu oba okikuba mpaka ku makya gwamanyi naye sikugamba buli kanaku nywako akatono bwekati lekemu agategeera beera weefule active buli ssaawa wanga luwa ekibuuzo genda yoza engoye zo ziveeko dda ku laptop eyo ginyonyogere tokuba kintu kyekimu kyewakubye wiiki ewedde so bakendeeze kwegya emyoyo wano DJ yagamba mbonoza nefuula biza n'ebitaliimu olina bye weewala
webale nnyo nabyo wewala kati ebintu okamuzeemu nga bwe nalinga okamuddamu naye ne muleka nga tajja kati ebintu byolabe bingi nnyo ku nsi ate ebintu ebiwe bwe twatuuka kati ebintu ebitalina makulu obiwanga makulu yaman tebina ebigenda kutuusa yaman oli usanga abantu oli nakuvuma mutunulire nga bwali kati anvuma si yasoose abazadde tebakuvumanga naye let it go n'ebyokola yomba n'omuziki go webale nnyo obulamu butambule naye ekintu ekyokwegatta n'egyemyo ekyo bakirowoozeeko nnyo abakazi balimu emibi singa togenda kwebaka ku mukazi ng'omusanze mu kibaala wano leero abadde wano enkya abadde wali n'enkya abadde wali newali abadde luli takola bagabugambi malaya ali awo kitunzi wabu kati gwe tomanya ani yasembyeyo omwagala omwebakako omweggala okwo ayasembyeyo yabadde ani tomumanyi nawe gyemugundi ogenzi ogwo omwoyo gukwambala oguba mubi gwatima bbi ne gukwambalira ddala ne gukujjulamu tujja kudda tutandikire awo bannaye kubanga emboozi eyo eri very interesting ate obudde bonda butukutte so siniya lwakuba oyitangawo wano awantu owalaba olaba tulikabiisi kokasanyusiza ate njagala nnyo omusajja wamwe ate mbadde ndudde okujjawo wano otawulira obulamu bwebukyuka nabwo bukyukirawo ojja ne tubaako musajja kigoyagala musajja oyo Jekenizi gwe tola programu ze wezituulya gye zituulire abeerawo nga yagala ndowooza mukala bakasukoloza bakyaveeyo ya musajja jamufuna alina we yampitaawo naye obudde bukyannemye otuuka alina waabeera ngaawo mujaawo and Jekenizi alinawo ka hoteri katuulamu awo aliwo katero tuulamu ambasada awo oba oluusi n'abeera awo ku Freedom Beach awo naye yampita wali watera okubeera awo wali wali kyambuleera awo watera okubeera awo weyampita naye obudde bukyane jamufuna wali tutuulemukko so abalabi mwebale nnyo tuterabe okusubscribinga likinga sharinga weza muno link nanyimirweko mboze neri versatile buli wamu tubadde tukwatawo Hassan mwabanga muganda nga mu industry eno professional DJ legendary DJ basajjanze benalabiranga kendongo nga bate bajiweza erefe wetuliyo tukyaliwo tetulaje tulaga era musimaye bajjajja bakyaliyo bibalemeranga tuzikuka tuvaayo aya big up on yourself. Yeah, man. Salute. Yeah, man.